Leero akakiiko k'ebyokulonda mu NRM lukakomekereza okusunsula ababeegwanyiza okukwatira ekibiina bendera ku mutendera ogwa ssentebe wa disitulikiti n'ababaka ba paalamenti. Mubazi olwaleero mwe mubadde minisita w'ebyenguudo Fred Byamukama ng'ono yeegwanyiza okukiikirira Bugangayizi West mu disitulikiti e Kakumiro. Muzaawo foomu ate suubira nti wali ajja zikomyawo ekyo kiraga ndi opposite. Kubeera n'opposite tekitegeeza nti bantidde nedda. Lwakuba omuntu alaba byokoze mu constituency n'abatuuze emyaka 5 gye tugenda okumalayo ngezaako bakolera neope gye balinamu emyaka emirala egijja. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doy ayogedde ku nteekateeka eno nga bw'ebadde. We have never had this population of 2,800 coming to show and nominate 4 members of parliament and LSFI. Wano wasinzidde n'ategeeza nga Kakuyege bw'agenda okutandika olunaku olw'enkya kyokka nti onajja kubeera wamu eri abo bonna abavuganya mu kifo kye kimu. All candidates are warned that unless you have permission from the Electoral Commission of the party to go as individual or individuals, you are supposed to have joint campaigns. Wabula ab'Essembabule bakulindamu olw'emivuyo gy'ebyobufuzi egiriyo. The NRM Electoral Commission is going to send out letters. We shall meet Sembabule aspirants on Wednesday in the afternoon. Wednesday at 4 p.m. because there is a set meeting which will start at 10. So no campaign should start in Sembabule until we agree on the borders of Rwanda. Mu ngeri y'emu abaagala ebifo ku lukiiko oluvuzo lwa NRM oba SEC n'okutuusa kati bakyakima empapula okwesimbawo mu kamyufu k'ekibiina. Newankubadde olunaku olutongole olw'okusunsulirako abeegwanyiza okutuula ku lukiiko luno lubadde terunnatuuka, akakiiko kakkiriza ne kasunsula minisita w'amawulire Chris Baryomunsi ng'ono yeegwanyiza bwa bumyuka obwa ssente bwa NRM mu bugwanjuba bwa Uganda kossa Godfrey Kiwanda Ssuubi ku bwa ssentebe wa NRM mu masekkati. Tukomyewo okukwatirako pulezidenti. Tutambudde naye nga mutulaba wano mu Buganda mukimanyi mwankazaako ng'omuvuunuzi wa pulezidenti. Kubanga tumanyi message gy'ayogera, tumanyi by'ayagala okugamba abantu. Kati SEC lubeera lukiiko olukulu ogwa NRM oluwa direction ku nsonga za policies n'enkola yonna ey'ekibiina. Kati kiba kyetaaga abantu abakugu. Kiwanda asuubiza ng'essira bw'agenda okulissa ku ky'okuzza obuwagizi bwa NRM mu Buganda. Buganda katuweeri naddala ku kifo ng'ekya Central Executive Committee tetwetaagako nnyo kusika mugwa kuba tulina ebifo bingi bye twetaaga okuzza. Tulina olutalo olw'okuzza ebifo bingi ebyatugendako nga Buganda. Twagala kubanga ku constituency 15 twafunako constituency 31. Kyokka waliwo bannakibiina babiri ababadde bazze okukima empapula okubadde Brighton Kiwanuka ng'ono abadde yeegwanyiza bwa ssentebe bwa NRM kw'ossa ne Julius Tumuhimbise ng'ono yeegwanyiza kukwatira NRM bendera ku bwa pulezidenti wabula tebasobodde kuweebwa mpapula. Obukwakulizo obusookeddwako okusasula ssente nomination fees ezo nazisasudde beetaaga inebe verifying documents. Ekyo nakikoze. Sigamba nti nzize kulwana na musajja wange ansomeseza General Museveni kuba mwagala nnyo era kyovola ngenda mulonda nga national nga president. Naye kino ekintu tugezaako kuyambako akwate kiri kya president nze nkwate wa national chairman. Bano bagamba nti kino kigendereddwa mu kubalemesa kuvuganya ku bifo bino. Kino kisoomooza nnyo era simanyi lwaki basazeewo okukikola bwe bati. National chairman aliko yakimye form yagijjeewa tebanazi printing yagijjeewa waba yagifunye eyange yetaliiwo yewe ekibanga ekifo kiri contested nga tebakyesimbako kitegeeza bali badde bakyugira kubanga zino sente empitirivu ate tetugenda zifiirwa ng'emazima kubanga era teryaga kuwa bwereere ganaabiri. We are not blocking anybody, but as the chair of the commission I know the processes. You are going to have those forms on Friday. Okusinziira kakiiko Kakuyege wakulungamizibwa akakiiko k'ebyokulonda mu bitundu byabwe.